Sawano ndine mutabani wange Kasuku naye watuse nenegaana. Sina kwegaanako. Nze nsobola okwegaana. Sisobola kukwegaana wadde. Tokola enkoko njako kolima emirundi esatu. Akabayibwa. Anze Namukasa oli kyali wange. Manyinze ekintu ekisookera ddala ennaku zino sikyalina nnyo mikwano gya sima tunywa ffenna. Emikwano kati gyembeera nagyo gy'emikwano gyenfunamu. Kati gwe nkufunamu. Ompaayo akantu. Yeah, so kati there is no reason why mba nkwegaana. Ate kati bino ebintu bye tukola si bya kukuta. Yes, if you made a mistake, you made a mistake. You womaned up to it. Nga tugenda ku kirala kati benkuwagira ani alina kyagenda okunkola nga nkuwagidde. Okujjako okuba emimiro bagenda kunkola ki. So kati mu level y'abatiisibwa mbo Kasuku n'owagira Namukasa sirimu. Kati ekintu kyokka we nsobola okwegaanira omuntu mu byabufuzi nsobola okwefuula atakumanyi. Naye bino bye tulimu bemba nabaddewo. Naye baba nga bakubye omuntu essasi nga nabaddewo kati nze sikyadduka. Obeerawo. Era bwe bajja ne baga nti ababaddewo mujje ku poliisi nzija. Nabaddewo amateeka nga manyi. I was there, they asked me what I saw, I tell them I go home. Kyekyo bwati Namukasa waliwo ebintu ebimu ebigenda okujja. Namukasa bw'oba okubye omuntu essasi nema nkwagala nnyo oba omusse. Kati ku defending coach. Era nja bagamba nti yamukubye nabaddewo. Yamukubye bbayi. Abaana Namukasa Kasuku ya muwaga biki Mukasuku tusibyeko Namukasa bannange nabiwuliddeeyo but don't mind those people. Lwaki abantu banwana nnyo Kasuku anti Namukasa ola guno omulimu gwe tulimu guno omulimu gwa kwogera ku bantu ate jjukira abantu tetuboogerako birungi byokka. World over tewaliyo muntu ayagala mwogerako kintu kibi either ng'akikoze oba nga takikoze. Okitegeera naturally ng'abantu twagala nnyo ebintu byotuweeweeta ebyotusuutira ojja laba nti omusajja amanyi okuhandolinga obulungi omuwala n'amusudiya amulya mangu. Okusinga ze n'amugana naye ggwe ng'olina ekigere ekibi. They hurt their ego ne baba ng'akimanyi ekigere kye kibi. So yensonga kyolaba abantu babeera mu laavu beewaanawaana kwagala biki naye nga temuli makulu. So that is life. Backlash gy'oliko nange nagifuna. Kati just ky'olina okuba nakyo olina kwegendereza olina okuverifyinga kuba kati gwe stage gy'oliko ekigenda okufuula ow'enjawulo ku breaking amawulire nti ye gwe go to source gwawa abantu amawulire. Challenge erimu ekyo eryemu oluusi oli ayinza okuwa amawulire nga taverifyinze. Kati naye bw'otateekamu agi yakuverifyinga oba ojja kukola ensobi. Ekyokulala awo wooli basobola okulwanisa entalo z'otamanyi. Okitegeera. Nange we nabeerera mu mbeera nga gy'olimu booti nga kintu nkyakizimba kyambuka. Nabeerako nabyo ebyo. Gwe naate weesiimu. Nze baaseetinganga nga mikwano gyange oli najja n'ayita mu mukwano gwo story njinyumya nnyo. Twava ne mukozi munnange omu awo ku ddembe ne tugenda ku kalenda. Kumbe baaseetinze bankube. Be tutuukawo Sekama teyeefuula alwana n'omuwala gwe nagenda naye. Naye bajjajjange ne baŋŋamba Kasuku you are having some chips and chicken. You enjoy. Seyingiza mu lutalo lwabwe. But eventually after some time ne bakinyumiza omuwala n'akinyumiza. Nanga abasajja baali baagala kukuba. Kati ku instance eyo be yabaawo be nali nvaawo waliwo eyaŋŋamba nanga naye Kasuku ojja wallo. Anyway nze byemu ku byankola kubanga nze nakwogerangako ne twesanga. N'ombuuza ne nga nti yes nakyogedde obadde oteesa otya. So
naye kati saawa eno abaana people are hungry and angry. So omuntu bw'oba omwogerako tomulemezaamu nnyo osooka n'omuleka. Ekyokubiri kati kinyuma nnyo bw'obuukira story etambula kuba baala basiba tebasiba gwe wekka batutwale 8 nti ffenna twawadde fake news batutwale 8 naye nga saagala oggwemu maanyi ne Daily Monitor ekyetonda ne New Vision yeetonda zigenze mu kooti n'emisango ne gizisingirayo. To error is human. Yes, just kati ky'olina okukola olina yigira mu kibaddewo n'omanya nti moving forward ngenda kukola ntya naye nga bijja kuggwa teweeraliikirira. Nina ne story gye nalaba eya Daily Monitor we bagyetonza ayi ne maliriza yafuna wini wadde yeetonda. Yes, please. Waliyo ne stories ezijja kati nze mu time yange mu mawulire kati olaba eyo story ya Kamiri mbu akuba Daniela eyo yabeerawo ebbanga nga it's a public secret yabeerawo emyaka mingi naye nga bw'ogyogerako omuntu alina okuvaayo okugikakasa either ono gwe bagamba nti yakuba oba gwe bakuba and neither of them was willing. Otegere kye ngamba kiringa relationship kyangu ogamba nti Kasuku yeeyagala ne Namukasa naye bakuteeka wali mu kooti tuwe ku bukakafu alina okuwa obukakafu ye either Kasuku oba Namukasa and of which tebagenda bukuwa kyekyagwa ku bakeizi nga bagaba Freeman yeerya naani n'oli omuwala yaani Nampijja eyali Nampijja one of the two kati bababuuza obujulizi nga tewali nga bo bennyini ate balina bawa obujulizi kuba alina oleeta obujulizi alina kubeera either omuwala oba omusajja. Mu pulaani lawyer wa Freeman yaŋŋamba baali bafunye information nga baagala babbe either essimu ya Kiyimba oba eyagondi. Lawyer yali aŋŋamba simu yabayifo oba bafune information kati okuva mu ssimu nga mwe balina omumujja kati awo obuzibu bwe bwaba. Naye ndabye lwaki abannamawulire Kasuku bagenda ebweru ku byeyo kati olaba eno embeera gy'obaamu nga ng'owulira wenyiwidde ogamba kangende enkuba ekyeyonga kati oyagala kudduka sigenda kudduka wendi todduka ndabye ebyatama bakeizi musajja wattu n'agenda kantereze gurawundi ewa keizi anampolereza kamutumire na tasobola ku bigambo by'ozoobogerako abaana abo nga bwe bali ebweru sirowooza nti basobola n'okwaniriza nga bawulidde nti ojja Namukasa gwe yali wano n'ogaa nti bagenda badipootinga nagiraba ne soosi namulaba ali wano ali part of them eyaleeta amawulire ago naye kati kyekiri kyenkunnyonnyodde nti kati oluusi waliwo story ezijja ng'olina otuteeka ku minzaani n'ogamba njikole sigikola njifunamu sigifunamu awo wendaga situation eri ki for me why I tell you nti you just have to learn from what is happening. I've also been there. Nina stories ezimu ze nakolanga oluusi we nayogeranga ng'olaba nti embeera eri a bit sensitive maybe at the time saakiraba but it's a learning process so you get to understand kali nga bola wano time ya Kamiri jjukira mulwadde omukyala abadde amuleetera omwana naye amuleetera so it is only prudent nti otuuka n'okwatibwamu ekisa noga why musajja kamuleke ng'okitegeera so oluusi journalism the unhidden principles zeezo you read the mood the time the situation n'osalawo bwe baali bajja okuggalawo Daily Monitor waliwo ebbaluwa gye baali bagamba nti Sejjusa yawandiika ebbaluwa ng'ayogera ku bya muhoozi kati bye tulaba kati but the powers that be kati for example oyinza okukeera ku makya nga maybe byoyogera bituufu olunaku ne lukeera ku makya ne bijja naye nga time you may be right but not now
kati olunaku olwaleero Daily Monitor weerina okuviirayo okugamba we told you awo naye ng'obuzibu obwali awo obumanyi ebbaluwa eyo neetuggazaawo emyezi oba gyali 2 oba 3 ne bamala ne babakompasetinga biliyoni ezi bazaali 2 oba 6 nga gavumenti ezibakompaseting naye nga baasigala mu areas ate nno neawo ogenda obagamba obakompasetinga nga bayiseewo emyaka nga 3 oba 2 naye kati bye tulimu so mukwano take heart twabadde ku birthday ya Sophie Love Thaddeus n'atulaga madamu Sophie Love, we share the same birth date. Yeah. Happy birthday, Sophie Love. We wish you all the best. Thaddeus Katumba. Anti ate kusala yali birthday ya Sherry. Yazze ne mukyala we n'amutulaga. Omupya? Si bigambo biri ku likodi. N'agamba ono ye mukyala wange omupya. Madamu ababuuzeeko ne bamusubira mu oli nice and lovely nali. Mu bantu mu lwatu awo. Nkugambye n'agenda emaaso. Bamulamu ba Sophie Love ne basooka bamuwaguze haga awo ba Meria. Sherry yabaddewo. Si mukwano gwabwe. Naye musanyukirako. Musanyukirako nnyo. Thaddeus namulaba mu lockdown awo. He was depressed. Nyala kwebaza musajja waffe Ojje yamuwa awokwebaka awo ku Ojje's Motel paka waakoowa ngadduse ewaka akooye. Issues ze yayogera ziri a bit sensitive and omanyi mu bulamu olina okukkiriza nti kiganye and you move on. The only unfortunate bit I think is kubeera nti ate tali forthcoming n'abaana be ng'omukyala bw'ayogera. Kyesitajja munenyeza kuba waliwo omukyala akutuuka wano. Ate ennaku zino nze ngamba nnyo abantu bino ebirala tugenda byogera n'ebisigadde but you have to protect your mental health. Kiri very important. So abaana banaasikira ebisiimulo oba banaakusanga kasita maama abwe waali sandikyagadde but nze ateeka yavaayo ngambo bino byosima bujanjabi kuweerera gundi omukyala agamba mutebijja omukyala agamba tebijja oluusi waliwo abakazi lwe bakola ekintu oba omusajja gwe Namukasa okyali wano ebintu biri mu bufumbo ebintu biri mu bufumbo kika nze nkubuulira ebintu biri mu bufumbo kati oluusi bw'olaba omuntu mu bufumbo bwe osooka n'omulekamu abantu bayita mu bintu awo ffe tulina bakyali baffe ng'atya okudda eka baddayo bukya tebava mu bbaala n'agamba omanyi Kasuku nga ate tayagala kusula bweru kubanga nga kyekyo ekikyakwatiride obufumbo nti omukyala agumamu baalaba omusajja ng'akomyewo n'agamba okitegeera kati jjukira waliwo ebakookinga n'obeera awo olina abaana bakwagala daddi biki omanyi eyo ecosystem ng'olina abaana bo bw'ojja olaba abakazi abasinga waki bakaabira abaana kyayina abaana be bamanyi omunyumizanyumizaako be baseka be bakola ki n'amutuma ndeetera kino nkolera kiri okitegeera kati otuukamu eyo embeera n'ogamba ebintu biri mu bufumbo oluusi bw'olaba ab'ekyayi toseka ababalira bannaabwe abasajja mba omuwala oyo azuuze nnyo tamanya eno niizo babampisiza bubi ne ŋŋendako ewalala ebyo kati tebikyatulya abaana babalira bannaabwe omukazi oli wadde mbogabira gw'oyagala yenna bibyo kuba byogaba bibyo ate tebiggwaawo kubanga ate nze abawala mbasanga nnyo olina omugamba omusajja akusabyeko Kasuku mbw'atya tutegeere nti bamulidde era tugenda omumaliriza nga tutegedde nti bakulidde naye Kasuku mulimu abasajja ab'enyumya nga babeera baalya naye lwaki omusajja oba onyumya ku mukazi gwe weebase naye nze ninaye gwa mmanyi bamunyumiza nti tanyumiza ku bakazi be yeebaseeko n'abakazi nabo banyumya abakazi beenyumiza
n'akunyumiza. Nkugambye nti okwana omuwala ng'omukwanyi bya mirembe n'alyoka abuulira bakwano be bonna naye nga wano bw'omulaba omuwa ekitiibwa olowooza muntu mukkaanyiza nti bannange nayo madamu okitegedde gwe kati weebuuze tutegeera tutya nti omugagga gundi alina omuwala gwakwana ate batya ate nga babasipootinga batya omusajja akeera ku makya n'akugamba gwe erinnya ogende e Dubai nogenda nosuka nobeerayo ennaku 3 naye n'alyoka afolowinga aha kati awo obeera wategedde otya so kati ebyo byonna obiraba nze abantu babeeryo batebeerya tebitukwatako omuwala bw'oba oli eyo ng'omusajja akusabiriza ajja kukuswaza okwogera nti wamuwaako tomuwa tomututama Kasuku mulimu abasajja mukendeeze ku bigambo ate era ne benkunyumyako kati n'oviibwako ki ng'omanyi abawala ennaku zino abawala abantu bali mu kulya abawala nga bakunyumiza omusajja eyamulya n'owunga n'okuwunga okalaba awo ekiwala okiraba n'olowooza kiri hole ne bagaba bakiriiranga mu sawuna n'owulira ennakuno ng'obadde olina wookitwalira ogamba kyamaanyi olwo tekitegeera naye bannaye temumalaawo ennyama terekerayo akantu nga kamu bubiri temumalaawo ennyama kankole wano kuba embeera enjala ennumiddewo onterekerayo kamu bubiri nze wammwe siri bulungi so kati Tadiyasi musanyukirako at least kati kyasoose okukola alaze sheri nti tekyali ssuubi naye ne sheri alina mu Canada oba ba wali Canada Namukasa otandise agenda ne ku TikTok yapostinga nga bali ku live ng'omusajja ali wano sheri nga ali mu kinene ekyo kirungi biri mu public kati kyokka Tadiyasi kyengenda omusaba kubanze Tadiyasi nandibadde enyongera omusuulirayo ebuganda naye sheri yampa content kati sheri ye wange omanyize natandise kuba sheri yampayo akantu so naye Tadiyasi kyenkusaba labirira abaana bo funa obudde olabe ku baana bo omukyala ayinza okuba yakkola bye yakkola byonna naate bano baana bo it will become very funny kuba abantu bakula nze namamange yampisa bubi yagenda okugira ati mu myaka 10 nga nziguse nga bwapaakinga nange njipaakinga kati antunuulira yamanyi kyabalowooza naye nze soogera naye soogera naye because of kulowooza nti obudde tebulikyuka so kati ojja kugira oti ng'emyaka 10 giyiseewo muwalawo ng'ali mu myaka 2 oba 23 okitegeera so ng'ate chance okyagiina omwana yajja kubuuza kimu nti ebyo ebizibu byonna maama byali bitukwatirako wa ffe twali twagala kulaba ggwe baba nga sheri byayogera bituufu so teeka effort olaba abaana bo alina omukyalo omutegeeze nti olina abaana bo eyo kive mu ddiiro ono bebi w'omupya mugende mwegatte bebi twamulabye jjo bannange tugenda no misango mirala tuva mu jange tuyingira ja Suuna Beni ate tebamutaddeko ekipapula ebbaluwa baagiwandiise naye nze ekisooka ndowooza Kamoga blundered because Kamoga ne Kamoga property consultants in terms of valuation is a bigger entity than Suuna Beni okitegedde nti in terms of valuation sirinnya valuation obuzito bwa kampuni n'omuntu Suuna Beni ayinza okuba waali ali worth miliyoni nga 5 oba 3 ekinene nnyo worth Kamoga waali ali worth billion plus
worth. So why Kamoga feels that he has to write a letter of intention to sue or cease and desist is what I don't understand. Nabwaayo nona nti erinnya lya company. Atalina linnya lya kuba nasomyemu nga bagamba simanya ayonoona reputation ya company. Anti kati ekiriwo Suuna Ben yatwala omusango mu kooti y'ettaka ku ttaka lye. Kati Kamoga ye yandirinze bulinzi. Because one thing you have to know, Kamoga yalina nnyini kyapa. Era Kamoga ye yali akyusa ekyapa. So he has a upper hand on winning the case. Kamoga? Yes. Bino bya ddala sikubuulira byaki. Yes. Era ne bw'olaba Suuna Ben ayinza okuba ekyamusazizza wadde mu bantu ng'alaba chances ze ez'okuwangula ntini. Kuba kati ku kyapa baba kwali. Justifying process y'okutuuka ku kyapa nzibu. Okitegedde? So Kamoga did the wrong move, I will say. Yeah, but I don't know. Ayinza okuba ye Kamoga ng'omuntu nga takyalina by'ayagala. Omanyi mu bulamu tulina abantu. Nga kati Kamoga baba atunda ttaka garuga. Tatunda nti atunda gayaaza. Ettaka lye garuga liri mu miliyoni 10 kati. Kitegedde? Kati baba ayinayo estate ze eziwera. 10 bakifuna oba muzze oba temuzze ye waakwatira 10 kye ng'akirya. Kati ayinza okuba takyalina nnyo kyayagala mbw ate simanya abantu bajja kugaana okujjogola ettaka. Then Kamoga asoma mateeka. Ndowooza ku IEO era asoma mateeka, if I'm not mistaken. Either Makerere oba IEO, one of those two. Ayina university mu kibuga wano gy'asomera. So we don't know. But for me, in my humble opinion, in terms of valuation, n'okubeerako ne kye bafiirwa, I don't think Kamoga should have done that. Though benjogeddemukko ne Suuna Ben ku makya, ng'alabika okuba yasseemukko ku bigere. Manye ye ebbaluwa nayo nkambwe. Zo sente anazijja wa Suuna Ben. Sente ezo ebbaluwa baziwandiika teri yali abawadde ssente. Babeera balina buli wamu nange ezo nazifunanga. Nabifunanga edda ng'akyalimu ogwo omulimu. Ng'era mbiwa looya wange kye nasooka okufuna natyanga ggwe bwe watya. Banaye miliyoni 10 ngenda sijjawa. Negamba ebyo tebikola, tewali agenda kusaba miliyoni 10. Egyo emisango gyonna ogiraba myangu. Ezo ebbaluwa emirundi egisinga bazireeta to gag you osirike. Now from there era ne bagenda mu kooti ojja laba. Bwe bagenda mu kooti kye bajja osooka okugamba omusango guli mu kooti temugwogerako. Then ate bafune ne injunction nti toddamu kwogera ku bintu byonna byeriraanyiza musango kuviira ddala ku byemabega awo oba oluuzinze. So public sympathy n'ogijjawa nga toyogera. So those are legal tactics. Kati ye ali willing okwetonda Suuna waffe. Sirowooza. Sigwe bawadde 4 days. Yeah, 24 hours. 24? Nabenga 4 days. Bamuwadde 24 hours. Size ennaku ebbiri. Lunaku lumu. Gwe wasoma ku IEO. 24 hours. Muze akantu akumanya awudde. Bannange n'okateekamu. 24 hours is a day. Is a day. Why do you say? Kati obwongo bwawunze nze wondabira wano bye n'ebitaala ne bankuba n'ekipapula. Tokyategeera. Okyali mu kutya. Kyali mu kutya. Kugambye enkubi ebitaala kala ya red ngirabyemu green. Nze nga ndaba batutadde kumbe batukutte. N'enkuba ekitaala tebakubye ekipapula. Kijja kuwa ekyokuyiga. Kati nzuno 24 hours nziraba mu 2 days. Sibyangu bannange. Suuna tagenda kwetonda. Kati bw'ateetonda ki ekiddako? Kye baagala okukola bakikole. Mukwata. Eyo ebbaluwa bejja. Kati bagenda muwa bw'aba teyeetonze oba if they feel the urge to take the next step. Kati babeera bagenda kufayiringa musango mu kooti bamuwe
okuwaaba kwabwe ye bamuwe ennaku z'alina okufayiringa okuddibwamu kwa then bagende mu kkooti. Okwa Suuna tekuliko nti basobola omukyajinga criminal. Byombi babiteekako criminal ne gundi. Oyo taba wa computer misuse. Naye anti ebyo kati byonna nga be nakunnyonnyodde Namukasa. Ekizibu kye muyina temwekumiddeeko bantu bamanyi. Okitegedde? You have to know people who know people. It is the only way you can survive in this world. Kituufu. There is no other option. So, but ebyo bibaamu ebyo bijja kuggwa. I don't think Kamoga will pursue any further. I think amukozemu bukozi reality check nti wendi ennyimba zijjafu anti kaki kyegambye nti Kamoga simanyi ye kye yalowoozezza kuba kati Waluka gayinza omukubamu oluyimba nga be yasuubiza kyekinaddako okitegeera yakola wa Samona n'agenda bw'ati Waluka gabagamba mbu ye yasuula ow'obuzigo. Not exactly. Kuba Waluka yayogera bye yayogera ne wayitawo emyaka egiwera nga abantu bakyesiiga Samona. Samona akyaliyo bikyaliyo kati baava mu bino ebya baby jelly ebyo ebyokwesiga okodda nnyo ku ebyo ne badda mu hair products. Naye nazo era nasemba olaba I think ekisooka market bagikyusa ne badda nnyo up country ne wabweru wa Uganda. Then ekyokubiri of course wategeera Naalongo ne Ssaalongo bwe baafunamu ebizibu. Ate nga Naalongo yali amanyi finances za company ebiseera ebyo. Then of course there are some wrong decisions they made. For example, nawulira mbu baabawa ettaka ba expanding ne bagaana. Kati nannyini Samona baatugamba yali teyasoma nnyo ng'ekintu akivugira ku magezi ge. Kati ate amagezi go galina we gatuuka ne gakola ki? Now as times changed, I think teyalaba agi yakuchanginga. So ebiseera ne bimuyitako. Kati bw'otunuulira eyali biggest competitor at the time Movit. Ne Movit naye yakkamukko. Mu kulanga kwe baali balanga biki. Because otuula wansi ekisooka Movit ya hiringa competent managers to run the business. Yes. Then ekyokubiri business netambula ne times. Ekyokusatu ne ba expanding mu external markets. Because kati olaba market ya Uganda waliwo wootuuka. Kati folaba YouTube kizibu nnyo omuntu okufuna views emitwalo 2 buli lunaku. Kizibu. Nti waliwo ne stories zijja ne zibaawo naye ng'olaba ebadde y'amaanyi naye ng'olina emitwalo 10. Okitegeera? So kati tulina we tukapingira the fact that we are landlocked, population size yaffe ogiraba, then of course ate ne population yennyini yenneeyisa gye yeeyisaamu. So kati bw'otuuka awo otambula. Kati so Samona, yes, that could have been a factor, but we can't say Waluka gaye yamusuula. Kuba Samona yagenda okuba nga afukamira yazireeta ng'ebya Waluka ga byaggwadde emyaka nga 8 nga byagenda mu maaso. So naye Suuna Beni ate okuvuma mukyala eyali mukyala we n'omugoba mu kuziika. Lwaki ate yakola? Akati ye Nabwaayo yabadde akimaki mu kuziika. Nazaala we. Ebyabirekeraawo. Kasuku nazaala we jjajja w'abaana. Walaba comment ye gye yateeka okay. Account ye yeeyita Nabwaayo Mary. Comment gye yateeka ku TikTok. Musimayo omulango mukole ki? Ebyo babyogera luvannyuma. Ekyo kimu. Ekyokubiri kyekirowesa Nabwaayo nti Suuna Beni olw'okuba yafiiriddwa yeerabidde bye baamukola. Nti mu kuziika mugoba mwoyo gwa Sseruganda. Alekeraawo. Omusajja munyiivu bannaye mwe kambabuulireko. Nze simanyi oba Nabwaayo mutuufu oba mukyamu. Era simanyi oba Suuna Beni mutuufu oba mukyamu. Kyokka nti mpulira sayidi ya Nabwaayo oba nagiwulira ne Suuna I sympathize n'obulumi bwe. Naye njagala nkubuulireko
nze ndabyeko abantu nze namuganda wange yava ewuwe n'ensawo ye n'agenda taddangayo naye omanyi nti paka kati tatereeranga my own brother muganda wange gwe Namukasa okugula ettaka okwo okulaba tokuyitanga okwangu in fact abantu bonna abali eyo wannyo ekitiibwa omuntu atandise bizinensi ye kyekisooka owennyo ekitiibwa omuntu aguze ettaka ne beriba lya ndagaano feno kati gye tuli eno abantu abalina ku byapa be baduulira endagaano ettaka ly'endagaano kuba tuyina naye gwekera ku macanga nga ojja olabeko essanyu omuntu lyaba nalyo ng'aguze buguzi 5 ku 8 nze nina kyali wange twakolanga naye awo ku sipaaka n'agenda n'agula ettaka yaligula nansana awo ng'abasaaga mu ssente za Brian White nze namuconnectinganga jangu omugagga omukoleyo kano omukoleyo kali n'agenda nansana awo n'agula ettaka ffe nga tulya ssente n'azimbako najja naŋŋamba Kasuku bannaye neeyanziza nnyo webale kundaga musajja ddiiru ze twafunanga nazimbye nandaga akayumba ke nenjagala osooka okay mu mutima nenga naye naka-appreciatinga mu covid ng'ali wuwe lw'otegeera obeera ng'oli wuwo wano mu Kampala olaba ekyokulya tekisobola kukubula naye omuntu akusasulira renti mu Kampala muno olina nno n'okufukamira ng'ayitawo kyakiva olaba abantu mbagamba nnyo lwana okyusa obulamu ekigambo kiyitibwa ssente kyanjawulo bw'ozifunako kati omwana agula akataka ke awo baagulawo si miliyoni 8 kale katubale nti Nabwaayo yateekako miliyoni 5 7.5 omusajja n'aziteekawo gw'omanye endongo mwe Namukasa muzze music yagwa ffe twabeerawo kaawo ng'olina okukavaringa ebivvulu 4 ekiro kimu ebi nga tutambulira ku booda nze jjukira nakubako ebifaananyi bya red paper ng'okuba ebifaananyi n'owandiika story obudde ne bukya nti Friday yino obudde ne bukya ne ziyingira ssaawa 12 ng'ofuluma bufulumi ate n'ogaana okudda eka n'olinnya booda paka Namanve n'ogenda n'ofayiringa story n'oselectinga ebifaananyi n'olinda ate edita oluusi edita tazze yakugamba mbirabira waka otegeera kati ogenda otuuka eka ku ssaawa nga 4-5 ng'okooye kati tewali kintu kisinga kuluma mu bulamu bwansi eno nga tulo twamisana anti tetujja baatukola nga tulina kwebaka kiro webakayo katono n'ozukka kati omubiri ne gulyoka gukuluma nze nakolanga ku rediyo ebimu ku byankendesesa enkuba y'endongo eno Namukasa otuuka eka nga kati oyo twayawukanye mu bbaala eggulo ssaawa 8-9 mbadde envuga ng'asumagidde obeera ne deficit olaba abaana abakeera morning show oba ne deficit ya ddakiika 6 ez'otulo bw'otazigattawo misana otegeera kye bayita fatigue otuuka ng'otudde booti nga weebase nze nawe natuuka nga nkuba endongo heavily naye nga oluva mu ndongo ngenda bugenzi ku station ne ndebaka ku carpet mu studio ne banzuukusa naye ezo prep meetings ssaawa 4 nga tumaze anti oluba otandika n'enzigalawo ne bagamba laba okitegeera kati omuntu yenna ng'ayisemu oba obugubi ne mubeera nga mwakkaanya nti nkutaddeko okkiriza
n'omugamba omanyi kale mpaayo ssente beesti nze nkiveemu obulabe bwe baliko bunene nnyo kati nze awokawuka we nsympathizingira ne Suuna Beni nze manyi kyekitegeeza olaba nze paka kati ogula akataka essanyu lyoba nalyo naye ng'oguze 1,500 abasajja balina eka n'ogula 1,500 ekyanja n'owulira essanyu n'osanyuka kati ate n'olyoka otandika onoonya ssente ezinaazimbawo kati eyo kalina ya Suuna nga bwe twagiraba ayinza okuba alimu ebi oba ng'agenda yingira kale si bibiri ayinza okuba ayingira miliyoni 1,000 aga awo weeri so not to say nti Nabwaayo mukyamu kuba I don't know ekituufu kiri wakati w'abantu aba Nabwaayo Kamoga Suuna naye ku sayidi eno nze gye nkubuulirirako miliyoni 8 oziraba toziyite nnyangu toziyite nnyangu okugula obuguzi ettaka kale ate olwo n'olyokozo kalina ogiraba ng'ogiva mu musingi awo okugjawo Katonda akuyambye wakalunga bw'olaba wano nti tolina kusooka ate sima kukola kibiki naye kati Uganda ebitundu bya Uganda ebisinga naddala wano mu Central ntobazi bagenda bayiwayiwawo ttaka beekukuutiriza bezze eno Katonda n'akukwata nga kalina w'olina ogitunuza oba ogisima waaliwo amazzi oba mazzi Bebekulu yazimba kalina wali ekiwaatule wansi va ku eno gy'asulamu eri awo wansi asula wano naye neweyongerako opposite nokkirira naye ssente ze yateeka awo ennyumba yagiteeka ku mmota kati ne basima empagi amazzi gasobola ogiyitako wansi kuba abakuyiwawo ttaka yali ayonoona obutonde naye ng'eri wansi jjukira kyali kiswampu noza kikyali nayo kati ate nga ye agamba obutonde bw'ensi nina obbuleka intact kati ekiri awo ssente zokka zokka awo wansi oteekawo miliyoni 1,000 tolaba azimbye kalina n'otandika owoza kakalina katini bakakuwaamu naye ffe waffe tulina bazimba kakalina kalinga kankoko anti bakakuwaamu buwi kati anti katusaba ino bwomanya nti owakalina w'amaanyi ku bbugumu lye tulimu anti yaba waggulu aggula ddirisa ng'eryoka emuyingira empewo ng'eyingira olwo abatali bakalina bannange bali wansi awo babonaabona so byebyo bya Suuna Beni naye mwebale kutulyako pate eriwa nga munalabye zi birthday ate wabadde wa Sofiraavu nze nayitibwa wabadde wa Sofiraavu wadde akasimu anti kati tetwayagadde kusumbuwa twade tutya ate bayizo nagenda nakola amaalo ku cafe Javas shovo twala munzi twagambye nti bayinza ate okukwatira we tuli ate nekitaba kirungi anze wendi oli safe naye etteeka bwe liba lizzo oba tokyali safe baba bakukimye naye tugenda kukolerayo ak'enjawulo nkyalinayo pate ezigenda mu maaso nga 3-4 nja kufuna gye nkuyitako kitegeeza lugoye ngule tebyetaagisa nnyo ne bwoti ojja abagagga ki baddayo bweru jangu ojjeko ebintu nababweru tebakyalina nasse kati naawe okyayagala osanga omugagga Namukasa ampeeyo bw'aba mpaddeyo eno nange Kasuku funamu kasente akatonotono motoka ogirabe olinamukko ku ssente emmotoka yo yatereera motoka ogirabe otandikira waawo siri bubi naye gundi mugambe simulinaako lutalo Jenkins walayi ebintu byonna Jenkins mujja bimaniriza ezo kati ensonga oziraba bwakugambayo kyonna mugambe talina kyagenda kuŋŋamba has no problem nze kati ekyo ebintu ebimu mu bulamu Namukasa obiraba obiwabudde when time overrides matters mujja tuuka obusungu buli omu alina obusungu ku munne nga bumuweddeko mugende mu maaso nze bwazigoddeko sirina buzibu nze kasita njogera ekinyiiziza siddamu kale naye nga kati eruzira bambala pinafomu
ojja nnyumirwa mu pinafomu kale mubeere bulungi mweraba